tujja kwanirizayo ekibuuzo ekirala. Ruby Eddy, omuntu omulabi we yabadde yeeraliikiridde ayagala omu okukifaananyi woba ojjukira bulungi akabenje kano kaaguddewo katya era kaze katya kye kyakaleese akabenje kano ekyakaleese we balesebwa ekibuuzo. Akabenje kano twazuukuse saa 12 kubanga omuntu gwe nafiirwa yadde mukwano gwange ate nga mulabye kubanga ndi muto kati yannumye nnyo, so nze nabaddeyo omu ku bategesi olumbeerwe kati nensalawo nkere nnyo ku saa 12 ntuukeyo mu budde nsobole okukiryalinga bills n'okutegeka okulaba nti tumuziika bulungi. Kati twakedde nnyo baisaawa 12 twabadde ku kkubo saate zaali ziwere ng'emu kitundu awo was approaching a building tutuuka awo twafunidde obuzibu kubanga twasoose kubaako bantu betupiikinga. Obudde ndowooza ekiro kuba yadde etonnyeko katono kati kkubo lyabadde liri wet ate awantu awo baŋŋambye abantu bafunirawo nnyo obuzibu awo we twagudde bayitawo maya ng'ogenda ku petrol station bagitaani Starbex baŋŋambye waliwo so mbadde nsaba n'abekikwatako abakola enguudo baŋŋambye awantu wakosa abantu bangi mosi special ababooda baŋŋambye bafunirawo nnyo obuzibu kati kkubo lyadde liseerera bwe yaguddemu bweti netandika okuzunga nezunga mpaka we yatutuusiza netusola mu trench. Tubaza Mukama nti yatusudde mu trench awo osanga singa twagudde ku kkubo flat ebi twandibadde tuggwawo ne Mukama yatuyambye netugwa mu mwala tusobola okuba nga tusurvivinga naye emmotoka yo yaweddewo ekyo si kikulu wadde akatono kasita obulamu bwowe buli byebisigale tufuna bifune. Emmotoka ezo zanjawulo bazitunda bbeeyi zanjawulo eyange nagigula ndala n'endala so saagala nnyo okudda mu miwendo kubanga zisiŋŋana myaka namuki and I don't think it's important okuleeta emiwendo gy'esente mu mawulire. Kale tujja kwanirizayo ekibuuzo ekirala kimu omukulu embeera eryetya abaddemu ne famire ekyoge abaddemu ne famire nyina abantu abakulu abava ku kyalo gyenva nga babeera Kampala so nyina be nabadde mpaddeko lift essebo nabo badde bagenda kuziika kuba oli mutuuze waffe essebo. Mu accident eyo ligamba okuba nti essimu yatwalibwa ate wano nkulengedde ndaba essimu waliwo eyabuze simu yabuze naye nabadde mu fiya kati sijja kulima nti manyina amayitire bwabayo akalina no business phone tekiteesina yanene eri awo. There is some very good important contacts zenkozesa for business bwobanga oli eyo kaleete nja kuwaayo ekirabo kubanga end of the day tewali nnyo kinene si smartphone nti onaabako gwogiguza so you just bring it back. Kale tuli kuyita mu mitendera mituufu okulaba nti tugijjayo batugambye waliwo balina oginspectinga biki so bye bakyakolako naye ndowooza by tomorrow bajja kuba bagitunda. Ate olwo tuba tugivuga tutya enamba yagifunire ate etya motoka terina buzibu. Okay, I think biweddeyo abatusa obubenje busatu in your career oyinza kinnyonnyola otya omuntu aleeyo atulaba akkiriza mu Katonda n'atamukkiririzaamu n'atabitegeera ebya Katonda ng'alaba birabo oba awulira biwulira? Honestly speaking nze nakeera ku makya nenzikiriza Katonda. Bw'okkiriza Katonda, Katonda akugamba bw'oba tomugaseeko kintu kirala n'okkiririza mu ye era n'omwesiga buli kimu. Like for example Katonda agamba nti ye katugambe nti swimming pool ogigwamu wenna n'obuliramu naye buli wobeera ng'oli eno ate oli eno enkyo oli muzikiti enkyo oli wali ogamba jjajja ono otaba wali oli mu kyakya enkyo ogamba biri abantu ebiseera ebisinga tebabeera na we bayimiridde watuufu abika ebibiri taliira olina okubaako weyimirira n'ogamba nti Mukama Katonda obulamu bukwasizza nze buli kimu ekyange kikyo ekyo kye nakola ne neekwata Mukama Katonda era kwe ntambulira
emmotoka yakanfuula emirundi mingi olwa jjo infact teyeefudde mingi jjo yagenze neyeefuula bweti neyeekulula negenda mpaka mumwala ng'eri eti naye accident eri gye nasooka okufuna emmotoka yenyola emirundi ndooza ng'ena neddawo neyimirira emmotoka yonna naggwawo saasoba nagitunda bagitwalira bwerere naye kama namponya kama nampa obulamu mu bulamu bwe yampa nensobola okuba nga ndeeteramu ebintu bingi by then nali sinaba kuyimba nyimba nga Sityarosi nenziyimba Nice and Lovely netuleeta awards ez'amaanyi mukama n'abanga asobodde okututuusa wantuusiza nawe woolaba of course ekintu ekyo kigenda kuleeta ekifaananyi kirungi nnyo gye bujja abaana baffe oba n'abaliwo kati abagenda okujja they are going to do more great things just because balina gwe balabye akikoze so they believe it's possible so ndowooza mukama yali ankomezaawo nkola omulimu ogwo kati mukama yanyongedde chance ey'okubiri ndowooza era alina kyayagala nkole era ndi ku maviivi okusaba mukama anzikirize nsobole okumukolera emirimu gye kubanga nange nyina bye neetaaga okukola bingi ahead of time. Okay, bana bali bulungi nnyo sabo nakyogedde waliwo omuwala agambe bajje mu motoka ali mu mbeera ki nabimamukyala ali mu mbeera ki ekyo nadde nkizizeemu taata zibaddewo taata wakukyalo waffe